Ebigambo bibeera bingi ebisobola okwogerwako naye ebiseera ebisinga obungi ebibuuzo bye tulina okwebuuza nti mu byogeddwa bimeka ebisobola okuba nga biteekebwa mu nkola. Okwogera kubeerawo naye okukola kye kikulu mu byonna. Kyabulabe nnyo okusemberera abantu aboogera obwogezi ng'okukola kwabwe kunafu. Kyabulabe nnyo okusemberera abantu abagamba nti ennyumba nnyangu okuzimba nga talina gye yali azimbye. Kyabulabe okusemberera abantu abagamba nti obufumbo bwangu nga talina gye yali afumbiddwa. Kyabulabe okusemberera abantu abagamba nti okufuna omulimu mu Uganda kyangu nga talina we yali agugye. N'olwekyo ebigambo bikola kitono, ebikolwa bye bikulu mu bulamu bw'ensi eno mwe tuwangaalira. Tandika n'ekyo ky'olina ogenda kufuuka muwanguzi, kubanga n'abo abawanguzi be weegomba baatandika n'ako akatono ke baalina. Emirundi egisinga bw'ona alinda okutandika n'ekinene ky'ogenda okulinda okutandisa tekigenda kuwera. Kyokka onaagenda okutuuka okugamba nti kantandise akatono kano ke nnina nga wadde osobodde okukakuuma nga tekakyalina kye kasobola kutandika. Kubanga buli mwaka buli kyasa kibaako n'obusobozi bwakyo. Obukadde 10 obukadde 5 ku lwaliro busobola okuba nga bulina kye busobola okutandika. Naye njagala kigamba nti myaka 2 oba 3 obukadde 5 kye bwasobolanga okutandika ku lwaliro mu myaka 3 tujja kuba tebusobola kitandika. Y'ensonga lwaki edda emitwalo 15 gyagulanga mmotoka kati zikyagula wadde eggaali. Tekitegeeza nti eggaali zivuddewo weeziri. Tekitegeeza nti mmotoka zivuddewo weeziri. Naye gambye nti emitwalo 15 ku mulundi guli zaagulanga mmotoka. Ku lwaliro 15 zigula ggaali. Bino ebirowoozo ebigambo byefumiitirizaamu kituzayo nti tandika n'ekyo ky'olina. Tolinda kuweza kinene ky'otamanyi kinaawera ddi olyoka otandike.